Allah omutonzi wange, Allah omutonzi wammwe, Allah omutonzi wa buli kimu, la ilaha illahu, tewaliwo kisaanidde kusinzibwa kitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu, yekka asaanidde okusinzibwa ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Asinzibwa yekka, tagattibwako kintu kirala. Singa omuddu asalawo okusinza Allah naye n'asalawo usulul imaani, n'asalawo okumugattako ebintu ebirala, okugeza nga lubaale, misambwa, amayembe, abalongo, Jesus, Maria, abafu, entaana, abafuzi ab'ennono n'embeera ez'enjawulo. Omuntu oyo ye asigala yeeyita musiraamu, naye nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala aba tatuukirizza ebyo abasiraamu bye basaanye okubeera nga batuukiriza basobole okubeera abasiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba ebbanga lyonna atuwe okubeera abasiraamu, naddala abasiraamu abatuufu abakola eddiini nga bwe yagisomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwegayirira Allah asse ebyengera bye n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye nabbi ow'enkomerero. Tewaliwo nabbi yenna luvannyuma lwe. Lwaliro tuyituulira abantu bangi abeeyita bannabbi, abalala nga beeyita basiraamu naye mbu nga bannabbi, abalala bali mu nzikiriza zino endala ezitali ntuufu naye nga bannabbi, era ne bannabbi abakyala. Omuntu yenna yeeyita nabbi, oba ali mu basiraamu oba tali mu basiraamu, kikolwa kyakuwakanya Allah, kikolwa kyakuwakanya bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga tewaliyo nabbi yenna agenda kujja oluvannyuma lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah museeke ebyengera bye n'emirembe. Twagamba nti omuntu okukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga oba okumukkiriza amakulu agalimu tasdiqu ma jaa bihi, ye muntu okukakasa okukkiriza nti byajja nabyo byamazima, ma'al qabulu nga agasseeko n'okukkiriza, wal idhaanu n'okugonda eri ebyo bye yalagira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mujarradu tasdiqi, si muntu kubeerawo bubeezi nga agamba nti nakakasa nti byayogera mazima, wabula omuntu asaanye okubanga ateeka mu akkiriza aye n'agonda eri ebyo bye yasomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabekyo baganda bange basiraamu, tubeere nga tuteeka ebirowoozo ku kukkiriza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku olwaleero
mulimu ebintu bingi buli omu kuffe byalabye byawulidde. Olwaleero abamu kuffe tubadde mu kuziika. Abange baganda bange basiraamu, obwongo bwo ebiyungo byo wallahi obiwangayo akaseera ne birowooza ku yabitonda Allah. Ne weebuuza nti olunaku lugenda kukya lutya nga bantutte bangalamiza wansi w'omuti, bantadde mu kyererezi, banziise mu nnyumba oba bweru. Olunaku olugenda faanana lutya nga sigenda kuddamu kulaba ku bantu be mbadde mmanyi hatta yawma alqiyama. Olaba amasannyalaze gavaako buvi n'osigaza tooki naye ng'olaba enzikiza, era obulamu ne buwulira nga bukaluubirizibwa olw'enzikiza. Omuntu ono ali mu kabuli, olowooza ayita mu bulamu bufaanana butya? Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wattaqu yawma, mutye nnyo olunaku, turja'una fihi ila Allah, lwemugenda okuddizibwayo eri Allah. Abange tutye nnyo olunaku, turja'una fihi ila Allah, lwetugenda okuddizibwa eri Allah. Batuzaayo buzza, tewaliwo yezzaayo, batuzaayo buzza. Naye tulweraliikirira ennyo. Baayo akantu kookola nga kalaga nti otidde olunaku lwogenda okudda eri Allah. Baako okulongoosa kwolongoosa empisa zo, kwolongoosa enneeyisaayo, enkwataayo abantu abalala, ng'ekiruubirirwa kyonoonyaamu olunaku olwo lunaaba lutya nga nzisinkanye Allah. Olunaku olwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwogerako nga luzitowa, lukaluba, nga nno lukaluba eri abantu ababadde abagonvu abakkiriza. Olunaku olusooka luzibu nnyo. Waliwo omukyala gwe tuva okuziika, abadde mukyala wa omuddu w'Ekabembe, bamuyita Haji Haddadi Kamulegeya, mukyalo we Allah yamujjuludde, abadde w'Ekabembe awo, ne tumuziika e Butambala. Ne wallahi weeraliikirira nnyo olunaku olwo. Lwe lunaatya nga ku luno si gwe awerekera, nga wawerekera ggwe, nga wabadde mikwano gyo bapakuka kugenda kukwata bifo mu mmotoka, nga bayimiridde ku midaala gy'emmere, ku midaala gy'emiyembe gye bakuŋŋaanyizaawo mu kuziika, nga timpaayo gya 2,000. Wallahi gwe ng'osigadde ne Allah. Olaba n'abanene abatambulira mu konvoyi olunaku olwo, konvoyi lwezikoma obbawerekera. Abamu olaba nga mayiti zaabwe bazireeta, bali bazika pulezidenti wa Tanzania, onalaba nga baleeta mayiti mu konvoyi nnene, naye kasita baamala omumuganzika wansi w'ettaka, konvoyi we yakoma. Ne bw'otuukawo olwaleero simanyi, naye nze kinjogerawo kyensuubira, tewali musirikale agikuuma. Nga osembera obusembezi ye nga gwani esaawa zino Kabuli, genda Kabuli z'abaali abanene, osangako Kamuje n'embwejja neetuula kuli, ng'obunene bwabwe bwonna bwakomaawo. Abange bye twetaaga, baganda bange basiraamu, twetaaga mirimu mirungi maaso ga Allah. Baako akalimu kookola, fe abaami baako omulimu gw'okola eri mukyalawo, eri abaana bo, ng'ogunoonyamu jjana mu maaso ga Allah. Onoonyamu olunaku olwo butakuzitoowerera. Abakyala baako engeri gye weetoowaza. Kuba olwaleero ogamba omukyala nti ejjanaayo eri wansi
wa bigere byo mwami wo nogamba mama Ibn Taymiyyah nti ejjanaayo oba ojagala gendo diwe kigere kya tata Ibn Taymiyyah eryawo wansi awo ngati weba yamubigere sijiyingidde. Allah era wallahi bwokyogera abakyala abamu afuguma nsebo wansi webigere. Ekyamazima omukyala ategedde nti neetaaga ejjana. Amakulu agali mu bigambo ebyo nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya mwami we tekitegeeza nti genda ojjewo ekigere ejjana eryawo. Amakulu nti omukyala bw'agondera bba Allah agenda muwa ejjana. Gondera omwami nga tosinzira ku sayizi ye, si ku maanyi g'alina, si ku nsimbi z'alina, ng'omunoonyako jjana. Eri ebintu omuntu anoonya ejjana by'ayinza okukola abatabitegeera gati simanyi mulalu. Omuntu n'akuvuma n'omugamba nti nkusonyiye, n'omugamba nti Katonda akusaasire, n'omugamba nti twafuna obutakkanya naye namusonyiwa tula tugende. Kati omusajja oba yalaluka oyo, nze kisinza kutwala mu mmotoka yange. Anoonya jjana, kyayagala akimanyi. Abange baganda bange basiraamu, olunaku lwogenda osooka okwebaka mu kabbuli n'ennaku ezinaddirira zaagala mirimu mirungi. Allah agamba yatta abantu abalala n'atuleka nga tuli balamu. Liyabeluwana liyabeluwakum, Allah ayagala kutugezesa. Ayyukum ahsanu amala, ani kufa alongoose emirimu gye. Abange tulongoose, muli baana bato musimami, ne musajjawo obukenya bwe mukole emirimu mulongoose eri abazadde. Abamu kufa abazadde bakyali balamu, mulongoosa gye bali. Allah yatugamba abazadde baliko ejjana. Buli Allah we yateeka ejjana tejjikawo. Guno omulema n'ayingira ejjana y'okugondera abazadde. Allah wallahi yeesunako, kubanga abasinga bagenda yingira muliro gwa kujeemera abazadde. Omuzadde anaakoma ku jjana y'okuyisa obulungi abaana be ajja kwesunako, kubanga abasinga balinze muliro ogw'obutatuukiriza huquuqu z'abantu baabwe. Nabwekityo kakilozako kagenzeemu, abange tulowooze nnyo ku lunaku olwo lwogenda okwawukana ne mukyalawo n'abaana n'emmaali. Ekibanja kibadde ekikyo nga kifuuse kyabamulekwa, nga gofunyewo ka puloti katono bwe kati okuba lutaluta bwoti ne bapima nti awa ejjaawo. Allahu akbar. Nsaba Allah waaba aleese olunaku olwo aluleete nga tuli basiraamu. Ddamu amiina. Omulinze munsobera, eno si khutuba, gamba amiina, kubanga nze nsomye dduwa mu muddemu amiina. Nsaba Allah aleete olunaku olwo lwe tugenda osooka okwebaka mu kabbuli nga tuli basiraamu. Ate bakadde baffe Allah be yasooka odduleetera, tusaba Allah abagondeze entaana zaabwe, abataasa ebizibu byonna ebizirimu. Aba kabbuli zirimu ebyengera era nga bwe zirimu emitawaana. Gwomanyi muzaddewo, gwomanyi muganda wo byali akola. Eriyo abantu betwalinga nabo nga baluganda lwaffe nga balina bye baali bakola Allah ng'obimanyi. Bali balyaz'amaanyi, baali balimba, baali benzi, baali babbi, baali batambuza ba lugambo. Kati ngobera wakati bannaye maama ye ku lugambo yali maama no, ai Allah musonyiwe mugazirize entaanaye. Wabula waba muzadde we yafanga mufuyi wa mmindi totawana musabira. Waba muzadde we yafanga yali wa masabo totawana musabira. Muzadde we yafanga mukubi wa kitabo totawana, kubanga bwona kyesibako nti omusabire naawe kigenda kujja mu Busiraamu. Man lam yukaffiru almushrikiina,
omuntu yenna atakafuwaza bantu bagattako Allah na kintu kirala n'abatwala nti nabo tekirina buzibu nabo balungi, naawe kennyini kikujja mu busiraamu. Nsaba Allah tabaraka wa taala asonyiwe bonna beyajjulula nga basiraamu okuva emashariki okutuuka emagaribi. Omulundi oguwedde twayogera ku bigambo tuli ku mulamwa ogamba nti al usulu l iman, ebikolo ebiyimiriddeko obukkiriza bwaffe ng'abasiraamu. Naye nga wetwasoma omulundi guli twagamba nti wa diinu l islaami, eddiini yaffe eno busiraamu, huwa diinu l haqqo, diini ya mazima, alladhi dhammana Allahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqal atamassak. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala dhammana Allahu, eyo Allah gye yabeera nga agalantinga liman tamassaka bihi, eri yenna eyeekwata ku ddiini eno haqqa tamassak, mu bwennyini bwogyekwatako, ayansarahu, Allah yagamba nti agenda mumutaasa, wayadhharahu ala man siwahu, era Allah abeerenga amusukkulumya kwabo abataliye. Qala Allahu ta'ala, eno eddiini busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala yeeyamugibera nga agitaasa eri bonna abagikolako bulumbaganyi, n'ogisukkulumya ku madiini gonna agatali ddiini busiraamu. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, ye Allah ye yatuma nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhuda, nga mutuma n'obuki, n'obulungamu, wa diini lhaqqo, era namutuma n'eddiini ey'amazima nga ezze kukola mulimu ky'eddiini busiraamu, liyudhhirahu ala ddiini kulli, ebeere nga esaanikira amadiini gonna, walau kariha almushrikuun, yadde nga bakitamwa abagatta ku Allah n'ebintu ebirala. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa nti ye kennyini ye yatuma omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Bwe yamutuma n'eddiini eno busiraamu, n'abeera nga amussaako ekigambo ekigamba nti yamutuma bilhuda, n'obulungamu. Abanga omuntu ali ku busiraamu, omuntu ali ku ddiini yaffe eno busiraamu, abeera ku huda, abeera ku bulungamu. Buli kyokola kyonna ng'okikoledde mu mbeera za busiraamu, obeera okoze ekituufu. Allah yakola eddiini busiraamu eno, oba Allah yatuma nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, yamutuma bilhuda, n'obulungamu, wa diini lhaqqo, n'amutuma n'eddiini ey'amazima, eddiini busiraamu. Abanga eddiini yaffe busiraamu tediiko kubuusabuusa, diini y'amazima. Amadiini gonna agasigadde si matuufu kubeera nti omuntu agasinzizaamu Katonda we. Omuntu asaanye yeerwaneko, abeere nga asinza Allah we, ng'amusinziza mu ddiini busiraamu. Yagamba Allah nti liyudhhirahu ala ddiini kulli, Allah aleeta eddiini busiraamu eno ng'egenda kusaanikira amadiini amalala gonna, walau kariha almushrikuun, wakubadde ng'abo abagatta ku Allah n'ebintu ebirala babeera nga bakitamwa. Njagala otunuulire Allah kyayogera kino nti abashiriku batamwa okulaba nga obusiraamu busituka, okulaba nga eddiini busiraamu eyatiikirira, okulaba nga eddiini busiraamu eyolesa amaanyi gaayo. Abashiriku bakitamwa. Naam, abashiriku abasinza ebitali Allah bakitamwa. Olwaleero singa ovaayo n'onenya ku muganda wo, akitosaala lwaki okulaba oti ne bwoti? Munnange Allah yagamba wallahi abantu bakuvunaana, tujje kola oludiini diini. Olowooza buli omu anaaba wamujjana, gwe wali osaala wano, buli ddiini busiraamu lwejjayo amaanyi. Wallahi abashiriku abatakkiriza Allah bakitamwa ne babeera nga bagivumirira.
kulwaki kulw'obukyayi bwe balina eri eddiini busiraamu. Era singa ovunaana omuntu, singa ogoba omukyalawo oga nti nviira omukazi tayagala kusaala, wallahi bakuvunaana. Eswala obuswala nekugobya omukyala, muleka ajja kutereera. Naye ate singa omugoba ti omukyala atayaniriza abagenyi, omukyala emmere awakati afumba, omusajja oli mutuufu, agende utabeereka naye. Abange eddiini busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tugisitule esukka amadiini amalala, wadde nga abashiriku bakitamwa, abatakkiriza Allah bakitamwa. Olwaleero omuntu okwambala empale nga ekweya wansi obukongovule teriiko bujulizi bugamba bukubiriza kujambala empale ekweya. Empale eyo omusiraamu gyarasaanidde kwambala teriiko bujulizi nga bugamba nti osaanye oba kale bw'ojambala ofuna kino. Naye ate okkendeeza ku mpale oba ku kanzu n'esituka waggulu w'obukongovule kiriko obujulizi nga Allah n'omubaka we alayhi salatu wassalamu basimba mu sharia nti empale y'omwami oba ekkanzu ye tekkirizibwa kukka wansi w'obukongovule. Bw'ovaayo n'okikola bakuvumirira, bakukyawa, bakwogerera. Naye ate oyambala zino ezitali za busiraamu teryakunyega, bakulabira ddala nga ate gwawe oli mulungi. Naye kyo baganda bange basiraamu, eddiini busiraamu ye ddiini entuufu, n'embeera z'obusiraamu zonna omusiraamu zasanya okuwangaalira. Naye tewerabira walaw karihal mushrikuun, yadde abashiriku bakitamwa. Buli wovaayo n'oyimirizaawo eddiini omushiriku akitamwa. Singa okola omukolo nga omukolo omusiraamu bulungi, n'otegeka embagayo ng'embaga eyo gitegese mu busiraamu, teriiko bikolwa byonna Allah byatayagala. Kati naddala nga akadanke, endongo, wallahi badde wali ebbali nga banono benjogerako, njogera ku balina entalabuusi, Haji jangu ono wasinga empeera. Njogera ku balina entalabuusi, abalina sharia hijabu, abalina ekanzu, naye nga muli mitima gyabwe balimu baagala ebikolwa bya sitaani. Batandika okwegeya mpola, naye yalimbye omukolo gubadde guvuddeyo, naye kikulu beetekamu nnyo ludiini. Nze eddiini eyakajanja nze yantama, kati ogaana otya abantu okusanyukako embaga ye music. Kati wallahi nakulaga nti kyokoze ekyeddiini akitamwa, nga badde ayagala okole kiri Allah kyatayagala awo ng'awulira amaanyi. Abange onywereranga ku ddiini kyegamba walaw karihal mushrikuun, yadde nga abagatta ku Allah bakitamwa. Nze wenavaayo nempasa omukyalo omulala olwo abaddu abantuuza, kati nyala kwogerako naawe, toyogeranga nako naye nti kati n'ekintu kye nawulidde naye tekyansanyusizza nga kitya. Owasiza omukazi omulala nga nti nenaawereka naawe ovunaanyizibwa. Kati okyali mwana muto weetise nze golaba nina ssente naye nina omukyalo omu ate akati gwe. Omuddu yaŋŋamba ebigambo ebyo, nemugamba wabe yaggambye omwesiga twala ebigambo bye, oba tomwesiga gwe twala kyomanyi. Naye nga oyambuulirira lwaki nawasizza omulala, kubako okuwasa kwe ntandika buki, ntandika butandisi. Buli Allah kyeyafuula halaali ngenda kukikola. So Allah kimpeko obuki obusobozi. Wemba nakuwasa nga oli waka wange, bino kati bikwatako kati agenda leeta baganda bange. Wemba saakuwasa onjagaza ati onvunaanira ki? Lwaki onvunaana saawasa ggwe? Allahu akbar. Omuddu amuwulirira lwaki wawasizza n'avumirira n'ayogera eno n'eno. Ayina abakyala abasukka mu bana naye nga si bawoowe. Olw'okuba ye ayina gy'agenda n'ayendako, ye taleese waka, abo tewali buzibu. Gwakoze ekyeddiini gwe gwe batuuza ne bakubuulira. Kyova nti si buli akuwa amagezi nti gaba magezi.
wali yakuwa ekyenyume kyaki wobanga okoze ekyeddiini kyegamba kola walaw kariha almushrikun yadde nga abagatta ku Allah n'ebintu ebirala bo bakitamwa. Olwaliro omuntu wavayo n'ayenda ku mukazi n'azalamu ono n'azalamu oli tebamusaako nnyo birowoozo. Bw'owasa omukazi owookubiri, omukazi owookusatu, omukazi owookuna, wallahi bakwogerera hatta ne basiraamu banno. N'osanga n'omusiraamu tomuwasangako, tolina na kirowoozo kimuwasa, n'agamba nze nakukyawa owasa otya muwasa biki? N'omugamba nawasa mukazi, tomanyi babiyita bye nawasa mukazi. Kati ate nga gwe yawasa gwe weetonda, ate ye ayenda teyeetonda. Abange oba okola kya ddiini kola walaw kariha almushrikun, yadde nga abashiriku tebakyagala. Wokwata sente leero nogamba ngenda Makka, ngenda kulambula Kaaba, ngenda mu hijja, ngenda mu umra, wallahi abashiriku baga nti teka kunona sente naawe. Nokwata sente milioni 720 ngenda mu hijja, kolamu ekirala, zimba emizigo, kale olifuna sente ng'ogize oligenda. Nakulaga nti tokola kya ddiini, zimbamu emizigo. La ilaha illallah. Naye ekigendera ky'eddiini n'obusiraamu Allah yagireeta nga ejja kubuutikira amadiini gonna, oba abatakkiriza Allah bayagala oba tebaagala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah yalagaanyisa abakkiriza muffe, wa amilu salihat, ne bakola n'emirimu emituufu, liyastakhlifannahum fil ardi, Allah jabbasikiza, Allah jabbafuula abasika mu nsi eno, kama stakhlifa alladhina min qablihim, nga Allah we yasikiza abo abaaliwo olubereberye lwemmwe. Allah agamba nti waliyumakkinanna lahum diinahum alladhi artada lahum, Allah abeere nga abatebenkereza eddiini yaabwe eyo Allah gye yabasiimira, eddiini busiraamu. N'agamba nti subhanahu wa ta'ala, waliyubdirannahum min ba'di khawfihim amna, Allah abakyusize oluvannyuma lw'okutya kwabwe, Allah abateerewo emirembe. Era Allah tabaraka wa ta'ala bino Allah abyogera ng'abiraganyisa abaddu abakkiriza Allah ne babeera nga batebenkerera ku busiraamu bwabwe. Allah agenda bafuula abasika, abasikize edduniya eno oluvannyuma lwabo ababadde mu bifo ebyo. Allah nga bwe yakikola olubereberye eri abo abaddu ababeera nga bakola eddiini yaabwe. Allah abajjirawo okutya n'abateekerawo emirembe oba obutebenkevu. Baali nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti ya abuduni, mubeerenga munsinza, la yushrikuuna bi shay'a, nga temungattako kintu kyonna. Waman kafara ba'da dhalika, na yenna akaafuwala oluvannyuma lwekyo, fa ulaika humul fasiqun, abo nno be bantu aboonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala eddiini eno obusiraamu yagitusiimira. Omuntu yenna buli wakolera ku busiraamu afuna emirembe, afuna okwesiima. Buli muntu lwayawuka, buli olabanga nga kyokola kikalubye, omanya okikoledde bweru wa busiraamu. Wallahi omuntu yasiimanga omwana omuwala, najja ne boogera ku mahale, peaceful, lovely. Kati ono agenda owasa n'atetenkanya ebirabo by'anaatwalira abakadde abazaala omwana omuwala. Oluusi bajjanga okuwasa ng'agenda owasa talina kyalina, ne bakkaanya ku mahale, muzeeyi n'agamba nti mugende baana bange mukole, muliterera mujja kudda. Omwana n'agenda ne mwana munne, Allah n'asumulula riziki, n'akola buli kimu ekiraga okwagala eri abazadde abazaala omuwala, ng'oyinza okulowooza nti be baamuzaala. Naye olwaleero leero
wallahi kizibu omuvubuka okuwasa mu famire ne basigazaawo laavu efiira mu nteekateeka ya mukolo. Ogenda kuwasa naye twagala pikipiki mpya boxa ate njagala enamba nga ogenda ogigula ŋŋendera ku saako mbuzaabuza kufuna piki nkadde ontereka enamba. Essimu nevuga mu wiiki ey'okubiri nani nkusabye piki yokka naye onteerako ne elementi ne jaketi. Essimu nevuga mu wiiki okusatu ne maama wayina kyabadde agamba mutabani obuliri bwange nno bwagwamu wakati kitaawo n'omusajja w'amaanyi omujja n'ekitanda n'omufaliso ogwo ate njagala kwa vitafoomu. Essimu nevuga twetaaga ente yaffe baagibba. Essimu nevuga omuvubuka natokosera kati bannange ye natandika byaki. Omugole agenda okujja ku mukolo ng'omugole mukambwe nejazze bakambwe mubeera mu mukolo ng'abafumbirwa tebagwagala n'abawasa tebagwagala akamunoneyo bajja kuntegeera. Allah tabaraka lwaki byava ku ddiini ne bidda kwagala kw'abantu omuntu yakola kyayagala. Allah tabaraka wa taala buli muntu lwabeera ng'akola busiraamu wallahi Allah bumugondeza. Allah amubugondeza embeera subhanahu wa taala olwaleero abasiraamu embeera z'abasiraamu abamu zifaanagana n'ez'abatali basiraamu. Obawanika emikono okusaba Allah edduwa zaabwe tezaanukulwa kulwaki bali mu busiraamu naye nga yushirikuuna billah bagattako Allah n'ebintu ebirala. Bali mu busiraamu naye nga bawakanya amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Naye kyo baganda bange basiraamu tukuume endagaano ya Allah gye yakolera abakkiriza ababeera nga bakola n'emirimu emituufu. Allah yagamba ngenda basikiza ensi eno nga we nagisikiza abo ababakulembera. Allah yakwata ensi y'Emisiri n'agisikiza babbanu Israeli oluvannyuma lw'okuzikiriza Firawuna laanatullahi alayhi n'ebirala bingi Allah byazasikiza abakkiriza nga jjewa aboonoonyi. Era Allah n'agamba njabba tebenkereza eddiini yammwe eno gye nabasiimira. Eno eddiini busiraamu togyeraliikiriranga buyinza kya kumakya eddiini ng'esaanyeewo gundi tajagala. Abataagala busiraamu bangi n'okusinga ennamba gy'olowooza to one extent nti ng'oggyeko abatali basiraamu abatajagala ne mu basiraamu mulimu abagirwanyisa eveewo wallahi ate nga basiraamu. Olowooza omusiraamu okukwata muwala we n'amufumbiza omusajja nga si musiraamu aba alwanirira busiraamu kubeerawo bakuvaawo. Omusiraamu okukwata muwala we n'amugaba mu batali basiraamu atandika okuzaala abaana ng'azaalira ku opposition. Omusiraamu okukwata omwana we n'amutwala mu ssomero erisomesa nti Katonda yazaala aba ayagala busiraamu bubeerewo. La ilaha illallah. Omusiraamu okukwata ettaka ly'obusiraamu imaamu chairman n'alitunda ng'ate aliguza abatali basiraamu. Ogenda okulaba wayiseewo omwezi nga ku ttaka ly'obusiraamu kutuddeko ekkanisa, kutuddeko essabo. Olwo omusiraamu omu yawa abasiraamu ekifo awokusaalira mukola endagaano yabaazika yabapangisa awokusaalira mukola endagaano yabagamba toteekako nti mpangisizza museewo omuzikiti, teekako kibanda, mbapangisiza museewo ekibanda. Kuko abasiraamu abaali bapangisa nti ekikulu twagala wakusaalira kale teekawo nti ekibanda. Yagaana okussaawo nti omuzikiti. N'atuuka ekiseera endagaano ng'eweddeko n'abagamba njagala kifo kyange mugugjeewo. Wallahi ne bagumenyawo. Musiraamu naye nga tasanyuka ng'obusiraamu bugenda abantu bangi wallahi ng'obusiraamu bubasuza batunula babumazewo batya. Naye temweraliikirira
eno eddiini eriko nnyiniyo. Singa obusiraamu bwalinga amadiini amalala nga gegerwanako gabeerewo, singa bwaggwawo dda. Noba togenze mu byafaayo byewala, genda wano obusiraamu nga bwakajja mu Uganda, entalo z'eddiini ezaali wano, ng'omukatoliki alwanisa musiraamu, omuprotestanti alwanisa musiraamu, munnabyabuwangwa abasinza amayembe, ebiteega, lubaale balwanisa busiraamu, nga ne mu basiraamu mulimu abalya mu busiraamu olukwe, ne batta abasiraamu ne babawaŋŋangusa paka mu Bunyoro, abalala ne badduka paka mu Zanzibar. Akaseera katuuka ng'okulaba obulabi ng'oli musiraamu. Allah yatuuse ekiseera wallahi n'akomyawo obusiraamu, ate nga bwakitiibwa, bwagenda okudda nga ate buzito, nga oba toli musiraamu tosobola kusala nsolo ne bagirya mu gavumenti. Era omukolo gonna nga gwa gavumenti, tulaba nti gavumenti yaffe si abasiraamu, ng'omukolo gavumenti yegutegese, ebisolo ebinaaliibwa bakakasa nti musiraamu yabisaze. Genda ku gombola zonna, genda ku polisi, genda anywhere, ng'otuteyo musango nti nsanze John mu lufula eya public ng'asala embuzi, bamuyingize ekkomera. Awamu n'okuba nti obusiraamu tebabwagala, abatabwagala, waliwo Allah bye yawa obusiraamu mu lwampaka ne bakkiriza bibeerewo. Eno enkofiira mu nsi yonna, wano mu Uganda, njogera bya wano byentegeera, woba olina omukulu yenna gweyogera netevaako, tewaliwo oyingira nakasooka ogijjeko oyingire haramu. Ne woba ogenze mu kooti eno tevaako, ezisigadde zonna zivaako. N'ez'abamagye balina batokoera bategeeza ati simanyi alina wagijjako natenuza ate eno n'agiteeko bano olaba balina bakola ebyamagye naye nga agijjako eno eraga nti ndi musiraamu tevaako. Byonna Allah abikola kutulaga nze nassa obusiraamu nze ngeno budifendinga. Allah akoze ebintu bingi. Kati singa obusiraamu bwali, singa twali bakubeera basiraamu baada ilimu nti tulina kumala busoma, olowooza singa tulina abasiraamu mu Uganda bameka? Enamba yandibadde ntono, kuba abasinga tuli mu busiraamu just love, twagala bwagale, naye si lwakuba ntitwabutegeera. Era osanga omuntu, nabanyumiza ku musajja eyatematema munne olw'omugamba nti swaibu walidde embizi, n'amugamba wallahi nze kijambiji ng'atamidde. Kati we yamugamba n'amulumiriza emirundi 3, n'anyiiga n'asituka n'atima ejjambiya, n'amutematema n'atuula wawali omulambo gwe. Bamubuuza munno wasse wakiraga nti lwaki aŋŋamba mundya embizi, nze nnywa mwenge n'ekijambiji, ndi musiraamu oŋŋamba kyandya embizi. Ne walaji gwalina awulira laavu musiraamu. Era abantu abasinga tuli basiraamu, we just love Islam. Allah just yatusiimiraga nti gwe nkufudde musiraamu, naye si lwakuba ntitwabitegeera. Kati watasinga amadiini amalala effort gye gataddemu osomesa eddiini ezo, ozikubira obulango, oziwa feva, ogaba zibasale, singa ye yali ku sayidi y'obusiraamu. Kubanga obujjukira obusiraamu bwo bulina, obusiraamu bwe butuufu bubagattako fevas ezo, kubanga edda zaaliwo. Ng'omwana amala kazinga n'ajoninga Islamic, basale nga ziri awo, ng'ava ku Islamic n'alinnya ennyonyi paka Saudi. Essaawa zino ebyo byonna bigenda bibula, ne Allah agamba mubibuze, obusiraamu nja buggusa gye bulaga. Waliwo bava mu busiraamu, Allah n'ayingiza abalala. Mu Qur'ani Allah yagamba nti munaamuganya okukola eddiini ne mugivaamu, nja kyusa ndeeta abasajja n'abakyala nga baagala Allah, nga ne Allah abaagala. Waliwo abaddu wano nga baagala Allah, ng'erayogera Allah n'awulira ng'ayiwa olutiko, ng'ensonga ya Allah emutuuka wala. Nebayo abaddu
nga baagala amayembe, nga ku nsonga y'amayembe agamba babaganya okusonda nze nja dizimba nzekka essabo. Ng'omusajja wayimirira mu muzikiti n'agamba nze ŋŋenda kusiibula anti tugenda mu Ramadani. Ogenda laba abasiraamu abaagala Allah waabwe. Omuddu ajje agambe nti musiibuluka mutya wano nti buli nnaku tufumba kilo 5 olunaku lw'enkya lwange mukozesa ate ekirala ennyama kilo bwe ziti byonna seeka bimbalire enkya nze ngenda okusiibula abasiraamu nga la nuridu minkum jazaa, tayagala bamusasule si woteeri wala shukura, tayagala kuba bulevu ku ttaka gusinze la, ayagala mpeera mu maaso ga Allah. Innama nut'imuhum liwajhi llah, nga baliisa abantu ku lwa mukwano gwabwe Allah. Ng'omuntu avajja gye bali nabo nga kyebalina tekibamala naye ne bamuyamba ku lwa mukwano gwabwe Allah. Abantu bakuumye obwereere bwabwe ku lwa mukwano gwabwe Allah, ngati Allah yagaana. Abantu bakuumye ensa zaabwe, bameka wano abavubuka nga asobola okufuna omukyala n'amutwala ewaka n'agamba sigenda kukutwala mmala kuwoowa, wallahi nga bagamba Allah wange Allah. Abantu weebali eno eddiini ogiraba, waliwo abatajagala right, abantu baagala eddiini. Waliwo abantu ng'eddiini basuza batudde. Tulina wano abaana ku ssomero nga yava Kamuli n'ayita ku masomero awo anoonya ssomero lisomesa Qur'ani na Luzungu. Ne wamugamba nti lino essomero lyolaba omwana wasomera mu baby class asoma ebbaluwa ey'Oluzungu n'agikuba eri, akubuuza nti ate swala nti kale swala omwalimu ajja ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu ku ssaawa nga 6 nga bakooye nti wa omutwala ku muzikiti. Ng'eddiini osanga omuntu ng'alina essomero ly'asomeseza omwana nga lya busiraamu ng'amaanyi matono, nga neighborhood amaanyi mangi, n'agamba wange mwagala wali ku lyaffe ery'abasiraamu. Ddiini, abantu we bali abaagala eddiini yaabwe. Nga olaba abantu be baagala eddiini abamu kale oluusi bajagala naye nga tebagoberedde bujulizi, abo bakola bubi. Naye wallahi abantu baagala obusiraamu. Era woba tobwagala kyogere mukaama, oli kyogerera awali omuniga, nga muniga asibye amaduredi ge ali mu gaayankwa kyo, n'ojja ovuma eddiini n'akwambika oluyi n'agamba nze ndi amayirungi n'essaagala mutazanyira ku Allah wange mpa mawakakoolaawo. Nga eddiini agyagala nga amayirungi agalya neegeza oyogere ku Allah we. Waliwo we nali lumu mu kuziika omutamiivu n'atabukira omusajja eyayogera ku busiraamu naga nze nnyo omwenge nisaagala muntu avuma busiraamu nenga owaayo gwotubuulira. Nabwekyo basiraamu nga tufundikira darusi yaffe olwaleero, eddiini busiraamu teweeraliikirira, gwekola eddiini eriko nnyiniyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh yagamba nti waddiinu lislaami, eddiini busiraamu aqidatun wa shari'ati, enzikiriza y'obusiraamu n'amateeka gaayo, fahuwa kamil, bijjuvu. Enzikiriza nzijuvu n'amateeka maki majjuvu, fi aqidatihi, mu nzikiriza yaayo, wa shara'ihi, ne mu mateeka gaayo. Enzikiriza y'obusiraamu n'amateeka bijjuvu, tewaliiwo kyonna kikihanginga mu busiraamu. Tewali nsonga yonna mu busiraamu ng'obusiraamu tebugisobola. Haraamu yegwa abatakimanyi. Tubadde mu kuziika leero, abataddeyo embaawo zino ze tuteeka ku mwana kamwana adaani akalaadi akako, muteeka omuntu omwo, muteeka omufu, tusooke tukubeko akadongo, olubaawo olumu ndowooza lwabiguse ne lugwayo. Tugenza olaba bayiwayo ettaka nga likoze ekinnya liyiikayo buyiisi. Kaweefube najja bannange tusooke tuggyeyo ettaka kuba kabuli ebadde etuse ku mimwa, tusooke tuggyeyo ettaka tutereeze olubaawo tuyambe mwannyinaffe. Omulimu ne bagutandika okusombayo ettaka.
mwalimu najja naga nti kati ate mwongera bizibu ku bizibu okujjayo ettaka lino ate mwongera kuleeta mitawaana mirala mumuziike nga bwali bannange ettaka liike ddala ku muntu kwennyini naga nti mukabuli kabuli obulungi bwofuna mu kabuli si lwakuba nti bagiyoyoose lwakuba emirimu gyobadde okola. Ngenza okulaba abasiraamu ng'emitima gyabwe gibadde gibennyamidde ettaka limuyiikeko gwe ono omugenzi bye yeetaaga oba ebimukosa byawukana n'ebikukosa ggwe. Oba ntegerekka baganda bange, kabuli ebyetaago byayo birala ate ku byona omulamu atambula. Era ffe enkuba weekwata kati bannange tugenda mumuteeka mazzi wallahi omufu ebyo tabirinaako nsonga era tabitya ye ku bizibu byabayiseemu okyamubuulira amazzi. Kati amateeka agaffe gayingiddewo mangu nti era ne bwemussaako olubaawo enkuyege zirulya kabuli nemala negwamu era emugwako. Ekikulu si lubaawo si tailozi emirimu gyeyakola ki gyeyakola fe amateeka agaffe majjuvu ag'obusiraamu. Wa sharaihi n'amateeka g'obusiraamu yaamuru bitawhidi llahi taala. Obusiraamu bulagira okwawula Allah yekka wayanha ani shiriki ne butugaana omugattako ebintu ebiki ebirala. Thaniyan ekyokubiri yaamuru bisidiki. Obusiraamu butulagira okwogera amazima wayanha anil kadhibi ne butugaana okukola ki okukola obulimba. Yaamuru bil adili. Obusiraamu butulagira okubeera abenkanya wayanha anil jawri ne butugaana obukumpanya oba obutali buki obutali bwenkanya n'ebirala. Ekyokuna tumalirize na bino kuba biri mu bufunze. Yaamuru bil amaana. Butulagira okubeera abeesigwa wayanha anil khiyana ne butugaana obukumpanya. Ekyokutaano obusiraamu shariya y'obusiraamu yaamuru bil wafa. Butulagira okutuukiriza wayanha anil ghadar ne butugaana era kiri mu kukumpanya walaganyisizza oba wateresebwa n'otatuukiriza kyewalaganyisizza oba kyekyakuteresebwa. Ekyomukaaga obusiraamu kyebutulagira yaamul birbirri alwalidaini. Butulagira okuyisa obulungi abazadde ababiri wayanha anil uquq ne butugaana okubajeemera. Yaamul bisila. Butulagira okuyunga oluganda bisilatil arhami. Butulagira okuyunga oluganda wahuwa al aqaribe wahum al aqaribe nga beba oluganda lwaffe ab'oku lusegere wayanha anil qati'a ne butugaana okukutula oluganda ekisembereyo ddala. Yaamul bil husni al jawar. Butulagira okuyisa obulungi ab'emirirwano wayanha ani si'a ne butugaana okuyisa obubi enki emirirwano gyaffe. Naye ekyo baganda bange ensonga z'obusiraamu zonna al-umumul islami ensonga z'obusiraamu zonna ziri mu kigambo anna al-islaama mazima ddala obusiraamu yaamuru bikulli khuluqi fadil. Butulagira mpisa nnungi zokka wayanha an kulli khuluqi safir ne butuziyizaako empisa embi. Buli woolabanga nga empisa gyokoze abantu tebajagala ebiseera ebisinga ogenda ogirondoola nga togikoze nga busiraamu bwe bugamba. Wallahi bw'okola ekyobusiraamu abantu ne bakikyawa batuuka ekiseera nti haji mutuufu olaba taata wammwe nalinga nje yali musajja mutuufu. Naye buli wokola ekintu abantu ne bakitamwa mbeera ebiseera ebisinga eraga nti kyokoze kyawukanye ku ddiini buki ku ddiini busiraamu kubanga obusiraamu butulagira kukola bulungi ne butuziyizaako buli kyonna ekibi.
nawekyo tweweeyo eri obusiraamu. Wallahi omuntu yewadde eri obusiraamu awangaala nga wa mirembe ku duniya era nasinkana Allah we wallahi nga wa mirembe. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.